njagala kutandika nga mbagamba nti mujje mutendeke bweti kubanga era namwe mukimanyi nti tosobola kugaba kyotalina gw'oyagala kutendeka abalala nga tewatendekebwa byotendeka wabijjawa tosobola kuba taata nga tewazaala nga tebakuzaala nga tebakuzaala bakuzaala naawe nozaala mumwabiyigirawo okutendekebwa kuyamba gwe kubanga waliyo gy'otajja kujja n'omwoyo nga weetaaga bwongo obwongo bulya kumanya bulya kuyigirizibwa kutendeka obwongo bwo bwayagala okubudivoopinga butuukaane n'obwabalala abasalirawo ensi then genda abakutendeke ate naddala mu kyokola 3 tosobola kuba wa mwoyo kusukuma ku bwomanyi ebyo mutiisatiisa batamanyi naye nze ng'omumanyimanyi nti omuntu gyakoma okumanya katonda gyakoma okuba ow'omwoyo toba wa mwoyo kusukuma ku kumanya kwonna so n'olw'ensonga eyo tugende batendeke bino bye mwogera mbu nze saasomaasa naye nze ensumba abaasoma eko kwekubagiza ogw'omulembe gwaggwawo babasaasira busaasira mubawuliriza kubanga ne bye mwogera emirundi egimu biba tebikola makulu mubyogera nga bwe mwagala so singa bwe biteeka okukola. Erinnya nze Professor Kitiibwa Edward Paul, Bishop of the Born Again Faith, Wakiso District. Thank you.